tutuuka ku nsonga y'okwagala buli omu alina engeri gy'akwasaganyamu ebintu bye. Naye abakyala mulina ebintu bye mukola ng'oluusi tetwandibadde nga tubikola oba nga temwandibadde nga mubikola. Nabadde ndi waliwo omukyala eyazze n'aŋŋamba nja banyumeza kasitolo ke naye just njagala mu segmenti eno kubanga ya makulu nnyo eri abakyala weewawo n'abaami naye twogere ku bakyala kuba yadde mukazi ng'ayagala kuzza mwami we. Ensonga yatandika okumma omusajja akaboozi olw'ebyo bye yali awulidde nti omusajja wa alina omuwala gw'ayagala ku muliraano. N'atandika okuyombanga n'omusajja ku nsonga y'omuwala. Omusajja n'amwegerera n'amugamba tugende tuyite oyo omuwala tubimubuuze. Nkimanyi nti eyebeera muuvunfu kuba nange sigigenderako. Bw'omubuuza bw'abyegaana ne mba ntya. Naye ensi y'ensonga ey'okubuuza oba eyaki. Ensonga y'eyokuba nti tetuwuliriza ate y'eyokuba nti tulowooza nti tusobola opanishinga omusajja ng'omumma. Kati kambabuulirayo ekintu kimu mu bakazi mmwe. Abasajja baakula bulala. Nkimanyi nti oba n'obusungu kubanga nange abyogera ndi mukazi nsobola okukeera ku makya nga sirina appetite. Naye nze nagamba okumumma muwa n'alya naye n'abiraba nti byalya tebigenda. Ne kimukako okumubuuza kiki mumugamba ekinsumbuwa ne tukitereeza. Okusiriikirira omuntu obutasonyiwa mu mukwano okwefuula ow'akabi mu relationship bino bihatinga gwe si mwagalwawo. Omwagalwawo agenda kulumizibwa atuuka awulire ng'ayina gwe yeetaaga okujja mu bulamu bw'omutereeza. Omusajja n'akwatako n'atandika omugaa genda ewa gundi omusindiikiriza. Okimanyi nti omuntu wakusindiikiriza ennyo ogamba naye kiki ennyo ye lwaki sikikolera ddala kubanga oli kwekuuma tolina kibi ky'oli kukola kyokka yakulaga nti takuwa kitiibwa tafaayo ku ebyo by'okola alabanga ggwe sikitegeera alabanga ggwe atagwanidde. Ebyo by'omusindiikiriza nti genda ewa gundi ajja kugendayo kyokka bw'anaamala okugendayo ate okaabe. Nze nabagamba nina ebintu bye sikola musajja gwe njagala. Nga mbikola gwe nkooye nga nkimanyi nti ne bw'ogenda I don't care. I will not even look for you. Actually nga nnonya na mbeera yakwejjako mu bulungi. Naye nkukola obusolosolo n'ogenda n'ogamba yankola bwa naye nga saakikola direct naye nga nkimanyi kyenkola kibi era nga nkimanyi ogenda genda. Naye omusajja omwagala buli muntu alina limiti ze kyokka oli kwefuulamu n'ombuto omwagala. Buli wakwatako n'omumma oyo omusajja gw'omma akaboozi ajja kukeera ku makya omukwateko mukwano agaana okuva okwenyeenya otandike kati ate okuyomba nti lwaki tompaako simanyi olina abakazi abalala omanyi kitayinza okukwatako omuntu n'akwejjako ng'owulire olina obwetaavu nga naye nga si mweteefuteefu kubeera ng'atuukiriza bwetaavu bwo. Nze nkubuulira amazima ng'olina obwetaavu nga si mweteefuteefu kubeera ng'atuukiriza bwetaavu bwo oba ng'akuyambako ku nsonga zo nga naye agamba gw'amanyi. Omusajja ne bw'aba akunyiizizza ne bw'omba nga mulina obutakkaanya nze nabagamba togenda mu kitanda oba togenda mu kisenge ng'oli munyiivu. Nze sisula nga ndi munyiivu. Omuntu akeera ku makya n'afa nga ne byafudde tobitegedde ng'abadde mulamu n'afuna accident n'afa yavudde waka nga munyiivu mubadde wiiki namba temwogera n'agenda n'atakomawo nga mulamu. Banaye tutreasuringa obulamu bwa bannaffe. Let's treasure this little time we have with our partners. Kubanga tomanyidde Allah lwamutwala tomanyidde lwava mu nsi eno. Tewali nsonga yonna lwaki obeera mu mukwano n'omuntu oba obeera ng'omuntu omwagala n'omunyiigira okumala ennaku 2 ennaku 3 obulamu nga bumpi. Nze simanyi oba obulamu mubulaba nga nze bwembulaba. Nze nkimanyi nti obulamu bulinga bwolaba okuba like you see how you snap your finger like bakiyita kuba ntoli nga bw'okuba entoli ta. Nze abadde omulamu nga njogera nga nseka ne bambika. Bw'oguli ne ku balala ne ku bantu bonna omuntu akaaba bukabi omutwe gunnuma ng'akutuse. Bannaye mpulira sikyasa ng'agenze. Ng'abadde mulamu nga talina kimuluma. Kati lwaki oyagala mwawukanire kweyo embeera omwagala wagende akulekere ekkondo ku mutima ng'owulira ennaku nga kale singa nayogera naye kale singa namusonyiwa. W'oba omuntu omwagala ng'okimanyi bulungi mweyagala mu relationship mufube okumendinga ebintu ebyo ebijja wakati wammwe. Ate akaboozi kye kintu ky'obanga osembayo okumma omusajja oba osobola okumusiriikirira naye ate n'omuwaako n'akwesonyiwa nti n'omusiriikirira nga toyogera naye nebituuka mu kitanda n'omuwaako n'oddamu n'onyiiga.
silent treatment okumma omuntu akaboozi ebyo ebintu bibiri bikyankalanyiza ddala amaka g'abantu. Omuntu asobola okutoleratinga n'alowooza muntu anyiiga, naye omuntu anyiiga nga tasonyiwa oba nga teyeesonyiwa. Omanyi waliwo okusonyiwa n'okwesonyiwa, ng'oli teyeesonyiwa tava ku kintu. Wiiki nnamba mwezi mulamba okyanyiigidde ensonga y'emu, mwezi mulamba omusajja tomuwaako. Abeerawo atya? Abasajja baatondebwa bulala. Obwagazi bwabwe bulalαμukko ku bwaffe. Nabagamba omusajja asobola okuyima emirundi 2 olunaku, gw'osobola n'obutayima olunaku lulamba nga wooli awo oli okke. Kakati wagala oweepimire ku muntu bw'atyo asituka buli kaseera. Ali naawe omubiri gwe gumukoonako n'ayima, ebbulangiti emukoonako n'ayima, essuuka emuyitako n'ayima, obulamu bwabwe bwe butyo bwe buli. Kyokka n'ajja ewuwo gwe omutaase ku mbeera eyo n'omukuba iginu oba n'ogaana. Deya wange, mukyala, kakkana, nkiddamu nti kakkana. Omwagalwa wo muwe, bino byansi byakufa byakuleka. Ate mufube okulaba nti tobeeraawo na busungu for longer periods. Tobeeraawo ng'oli munyiivu bbanga ddene n'omwagalwa oli munyiivu gwe. Nze saagala kwogera naye, sijja kwogera naye, sijja kola bwe nti. Muli nno mu nnyumba y'emu, mweyisiŋŋanya mulinga balabe na balabe. Omuntu asobola n'okufuna ekizibu ekiro n'akukoonako kubanga oli munyiivu n'otamutunulako n'ozinga bulangiti. Kumba alina ekizibu akuyita ga munnange. Mpaka enheera kange mpulira sissa emimiro gizibukidde. Munnange mpulira ekintu kintu gayimu ku ntaase. N'ogaana. Oluvaawo omusajja agenda kulekawo agenda afuna omukazi omulala. Otandika ogamba abasajja tebajjukira. Yali mwavu nga ambeererawo. Yali mwavu nga tasobola ku affordinga wakubiri kituufu. Nga ne bw'omukola byonna tasobola kumufuna. Kubanga tasobola mu affordinga naye kati sente yalabika. Era asobola mu affordinga kyokka ate gwe omulaga nti ate toyagala kumanya. Bw'oyagala era abeere ng'akwegayirira mpaako afuuka empaako. Liya wange omulungi. Mpaako oyo gw'olaba agenda funa omuntu omulala. Agenda funa omuntu omulala. Ate okaabe wejjuse. Nja banyumiza emboozi eyo kuba nannyiniyo yagimpadde ginyumi. Twagyoogeddeko ne biggwera nga tugenze mu mboozi. Mmwe abeereetera abantu omuntu n'omutuukako n'omugamba munnange mukyala n'akutunya n'agamba mukole ki? Omukyala munnange musonyi namukole ki? Ng'akoze gwani? Oluusi olwo bentuukako nga bamala nga Ssenga Faith. Yagambye atya? Nti yagambye bw'ati ne bw'ati teyakumaliddeyo kati nze kandukuviire ku ntono. Agenda ddukuviira ku ntono nga nawe bw'oba oli muganda mugamba muganda wange. Ebyo byonna wabigumiikiriza nti byonna nabigumira. Naye kaakati omutima gwakoowa. Ssenga Faith omutima gwange gwakoowa ne bwe nziramu kubeera na mukyalo esobola kuddamu mwagala nga bwe nali mwagala. Baddiyo omukwano gulina expiry date. Bw'oba toyagala gu expiringe olina kubeera nga gulabirira like you care, you nurture like ogunaturinga. Bw'ogulekaawo nga muneeto extending the expiry date gugenda kuggwako. Mwabaina bulungi nenesigalira nga nze Ssenga Faith 256 mwirabira kusubscribinga kulikinga n'okumentinga nsaba Mukama abanjagalire abankuumire temujjanga ku bantu bange abalungi.